ko basibula avuddeyo abasibule avuddeyo okubanga abasibula avuddeyo okubanga abasibula abagamba nedda tugende eka musajja wa mirembe nnyo bw'oba tomerese kulungerebu abawuliddeko bwatyo president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abawubireko abasajja be n'abazaana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo abawubiddeko abaagaliza mirembe His Excellency the 10th President of the Republic of Uganda bwatyo awubirako abamasaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the President-elect of the Republic of Uganda olunaku lwa leero awubirako bannambale bonna abaana ba ghetto abakulembeze abagambye okubeera mukwano gwange okubeera mukwano gwa Secretary General okubeera mukwano gw'omuntu yenna Secretary tekikuweesa kaadi obwo obubaka bwadde bugenda straight eri baganda baffe abaagala obukulembeze bwonna okuva ensonda n'ensonda abaagala obwa meeya abaagala obwa MP abaagala buli kafo konna obwa kansala noonya mu bantu genda mu bantu onoonya akalulu bino si bya mukwano abagambye the most important national platform is the command. Oh my God, yes bagamba hola the boss, yes the president. Ino yembale city tebamukiriza yingira city naye abantu babavaawa tebamukiriza kuyingira kibuga olukiiko balugobye ne ku ofisi ne baluteeka ebbali bwatyo His Excellency abawubirako abagambye mwebale nnyo abagambye kaadi eva mu bantu abakulembeze abeesunga okugamba nti nze ndi mukwano gwa president nze ndi mukwano gwa Jona nze ndi mukwano gwa Secretary General nze ndi mukwano gwa kansala gundi agambye a shame upon you. Yes, lunaku lwa leero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo afuluma mbale okugambye ne ku office bagaddewo ne bateekawo obusajja bagamba meeting ebeere palipali ogambye abasajja bamugobye mu mbale abadde n'abantu abasoba mu mitwalo 3 mu town hall meeting olunaku olwaleero bafuuti sojja buli wogenda basangayo abasajja baga nti bagoba ovolo naye buli wogenda ovolo weeri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga yalondebwa abantu bwatyo ayolekera Kampala siibula bamasaba Uncle Richard e South Africa nkutumiddeko Uncle Richard awo South Africa muganda wange ensonga zonziriko mbatumiddeko bakyali bange mwenna abasinzira okubanga mulimu nsize mulimu Uncle Richard e South Africa nkutumiddeko awo omugwokutaano boy tuli bataka South Africa mugwokutaano tuli bataka sabate emera bweri bampita Sama Uganda official ku camera president bwembanga muli mu maaso batebera bweri enyo okutugobera ku channel zonna. It's a protest vote 2026 abagambye kitandikana